kubye mwabalina abaami kyeboyogerako mpozi era bisigadde neddamu mukolawoko okugumya n'empewo efuuwa bulangiti nobulanga muzobutufu nowogesako tetuuka nedda awo omwani akamumira empewo mubuzizako nnyo mugabo nkyamujebaleje mutisizako nnyo engalo mujebaleje mukwasaganya munnange endosikopo enakolero ntandikire wamuwola Karo Kasita alina konsati Karo Kasita ngaakuze amanya muntu kasakuba konsati omanyira abakuze bayaka binyuma amanya muntu bwebuzina bwe satu okuva kati agenda kubeera muyimbi wa kabi yabeera n'agamba ekigambo ekyanyizize nnyo yamanyira big size Karo Kasita munanga Farida gyatambulidde namugwako Karo Kasita kyatuukawo yasaba mukulu kolabo omukulu yamugamba amuwadde emyaka 3 ayo kakolera ekola bigisazi nayagamba asokama namu emyaka 3 akataka 12 gyamazeemu gwe muyimba muga music kati njagala ndawe owayimba music asobola okusandinga mu industry kolabo abantu besineko naye nga bamaze emyaka nga 5 mu industry nagagibawa namaze confirming nti basobola okusandinga mu industry ne babeerawo naye ate yerabidde nti 12 waliwo 12 Kasita gyamala ebbali eri emabega teyagigasseko kubanga 13 gyakubeerawo obubeezi okwagala kuyimba yali apambala naye nga byagaana nebigaana kali yamugambye agala emyaka egyo Karo Kasita wayazeemu yamugambye Farida kati bebe kulu emyaka 3 gye yampadde nange ngimuwadde oba ye yatasabe kolabo nengamba bannanga ifwakwa abanyira ate bebe kulu elaga y'amazina ekakasaki nti ekyo tekijja kusoboka omuntu abadde mu kintu bwitaimirana abeera amagezi geyongerako nange wano bannayuganda wetutuuse abayimbi okumanyira balejendi nanga kyangamba oli agenda kwera nga yeyongerako kati gonatukira gwe mutaimu gwe gyowula gyoyagala kiriba kizibu naye nga ku muziki kuyo tukyagenda yekubye emiggo to Friday nga tukikwasaganya magezi Rugani Chintale nika ku mapesa go otu story ya mwana mwala Kasita tuba ku muziki kuyo Webale kumwe nakujja wano bannamawulire mwenna mukwano gyaffe abawagira omuyimbi mwebale kujja sigenda kwogera bingi nnyo ebisinga omuyimbi agenda byogera naye kyenjagala okubeebaza mwebale bannamawulire bunene omwaka gwomu gwennyini mutuuze omuyimbi mumuwanise mumutaddeyo mukoze buli kimu abeere wangabi twagala obeebaze nnyo era nga twetaaga obuwagizi bwammwe ku kyeeno agenda okubeerawo tugenda badisappointinga eri tuli badisappointinga sirina bingi byakwogera ebisinga omuyimbi agenda byogera mwebale kujja tubeerewo amanya nze Karo Kasita sanyuse nnyo okubalaba. Thank you for coming for my press conference today. Njagala okubeebaza nnyo okunkagira ennyo buli mwaka bweyazze wano kimanyi nti mukwano gwange era muwagizi wange era they wish the best for me but my concert will be 19th December one wenyini ku Film Lounge. That is next week on Thursday, only 8 days to go. I promise I want to thank all the companies that have been involved in demo. Galaxy FM, thank you very much. Uptown Sounds, thank you very much. Savannah Boulevard, thank you very much. RG Tickets, thank you very much. Film Lounge, thank you very much. K Events, thank you very much. And in absentia, Uganda Waraji, thank you very much. So it's going to be the same energy, performance, na yamani na yemune tukutemuli mkwabika ngoi.
Bebe Cool yangamba ampadde emyaka 3 munoonya mpe kolabo segamba ayinza okunoonya mwenge emyaka 3 nze bwendowooza kubaze manyi ngenakola nnyo gye emyaka 3 yayinza okwebuuza oyo omuwala yani anoonyeemukko si kwogerawo binaye nga kati we munoonya kati n'agamba mulindemu 3 katulabe kwejo 3 bweyawubbi anaanaaba anoonya nali nyimba naye nga nyimba amabandi nga sasulwangako. Fem Lounge made the first payment in my music career. So when I finished kirowoozo ky'okukola concert, I was thinking take concert experience yange like mu kifunga si arena si showground. I was looking for a bar nengamba nkose balachi endowooza kunyingi nengamba kankomere ku Fem kubanga Fem in my career means something to me. And then sirabira abantu banyambe musically. I don't forget sirabira Jeva. I carry everything with me ku journey the mask. Omuntu anafiya munne abatalina magezi so I'm so up down nengamba shiba simubiri ngamu omukazi mukozi era I trust I respect her hustle naye ate ngaze nze sindi bano bwange ekinganja kutekyali ekinganja nesabagira bonna baayimbi abali FBS TV mbagala nnyo 19th December tuli fena ku Fem Lounge. Please come and be there. Show nene production nene. I love you so much. See you then. Yambala size yo Chamira Alija ku size yo njagala mbamanyi tina abatanjagala mbamanyi abefuula abanjagala mbamanyi nekibefuuza okimanyi akayimba ako omwana oyo yali ayimba oba kati yabaaki tigwe kiikawe njogira amakudde akayimba ako nkaweerezaako aboolugave mwonna abatayagaliza bannammwe mpeerezzaako aboolugave bonna abatayagaliza bannammwe bannange misaaki okawulidde akayimba misaaki roma namakula aboni siriimu semakula bonna aboolugave benedirandiga bajama losing control nkuwulira ekiddako losing control kawalezako omusimba n'omwana nga yayimba ddaba aliwa ninga mutegedde Andrew Jengo era kyekyo kyennyini omwana yimba kalebotasha kawaita losing control omwana abambi yali yayimba dda naye babiki ndubawe abalugambo ndubawe banange mukulikeyo waliyoko mu bridal shower mu intro shower waliwo intro shower yali eyenyini eyamukyala Julia Ngume lindako Julia Ngume yatugamba olugambo lutuli bubinjanja kubabuze abagiseko mumagezi mbabuzizaako nnyo mwe bali kubeera ku ABS TV Kawala bannange ekyokola kyamaanyi omusumba Gasiniga abizaayo duka misinde yatandise dda okwajja akulaba one on one nakubulya kyekyagaana lwaki obulamu bwo buganye lwaki bwo bwe buli bwe butyo jangwe Kawala ku Revival Christian Church ajja kubeera ng'akulaba era ajja kukubulya ensonga olunaku olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga ennaku zokka ate munange mbebazaako bangi nene abali waneno bablessing goleti Faith nkutumiddeko nnyo ndabira Celebu Sherina nti nomwagala nnyo ne Angel mwena abagikwasaganyizaako thank you very very nnyo ddala ddala onasabye waya kayiseewo ono kitone Jesse nagame hello babebi mwebale kunyuma mikwano don't miss semyekozo by Eddie Kenzo nawe wali semyekozo nagamba ye Naiga Harriet okay asimye ndowooza nyambala yaffe ono nagamba ye blessing goleti agaye badia mwachikubayo anange dressing code yaffe clear thank you wabere kusima onagama thanks for the program beautiful ladies wabere kwera bami masana design abachala kubuzizaako nyo drop me cutting ko by Henry Katamba mugamba bimba bwa bulete ate ne set azilete engajokimaliriza ndi satisfied nnyo ku mutima gwange ayina sente netagala sente lwaki yabaaki amani
ladies. Drop me Chelsea by Chosen Becky. I'm in Mengo. Thanks for that show. Please drop me Semyekozo by Eddie Kenzo. Chindi kindly drop for me na by Brian Ways Fitzy Fie. Thanks for that show. Greetings to Team Shibaholics. Nyanda Iseoda. Hey, you are beautiful. Drop me in on me by Remy and Namakula. I send this song to my lovely husband Shabani. I love him so much. Onagambe tatabula mu by na chitende banankabajumire bamise ku mwoyo. Rachel Mata, greetings badia, kindly drop me on mwana oyo by Icon G. Antona Yesemu Sulole Nsagame, thanks for the show. Please drop me Wagama by Sam Misa Chisema Kula goes out to God and Papa family. Atosha Shanakita Nagama, drop me Biabuli Joe by Flash Love Kagenderi Henry Erinye Zibu and Shasha Ibrahim. Erinye Zibu. Drop me one Numa by Flash Love Madrin Sharon Nasozi. Thanks for that show. Mbagala nye drop me Ebiala by John Black. Matthias Iradukunda. Okay. Oja tufune bubiri kwe basabye tubibyemo then atatuwerenga tukoma magazine muziki kuyo every single Monday to Friday tuwera tukikwasaganya magazine riganyika ku mapesa go. Rigani chintale nyika ku mapesa. Riganoza bura tumutwa bachawera byaragiria. Seka bicherio. Ine mwana no muzibu nnyo. Kakati munange kono kubisabe wabwe epapula kugundi ngabene bamuzalo lwalavu. Oyo najiva bayanjula mujjawe. Nasesema omutima. Awo kangome. Gera motoka ya Roma yachali omusero ayina sente ye motoka yetu kyagitunda bannange bwali ewina sente oje twamwasa ne twamwewasiza motoka yino wanene kyatundibwa ate no sente mmeka eri ku Z ye kyatundibwa kona dance kati ayina sente nawula bagamba neyo mami enyinyi neyo ya Lugenda eyo mami yagitunda kati neyo mukyalo Lugenda kakati Moses Magogo yakomyewo mu offices eza fufa abawagize mumanyi Moses Magogo bananga lero luno abana bekambala katwetale Magogo soko lingo Magogo manyi kuba mama wagira de itende simo enaku zina badawuliridde ngane sente zimu zitandise okubula abulamu kati bagenda suspension yaweddeko bagambye eki Magogo is back in the office katulye sente naye yetaddemu obwero yetagenda ngajikuba sente Magogo boyina ekirala ky'omwagaza okuleka sente okulanga oliko ekikyawo Katonda w'eggulu okulanga oliko ekikyawo Magogo weetereze kakati ye office azikomyeddewo era sente tugenda kuddamu tuzirye nakuddamu tumulabeko mu mabaala Magogo abadde abuza abakamera ngo bamukwata abadde abuza of course era kati kamera zigenda tandika okukola tugenda tandika okukola nga bamukwata kubawala nga bameka basatu oba batano bene basatu simanyi nyonze nako okuntuza mu bigambo emyaka yange egy'obuto gituza mu migambo awo oli mutuufu nako okuswala Matthias Aradukunda agambe bali beautiful mukikuba bweto this guy who used to kulekana ku mukolo gwa Rema where are you bamwitani Kirumira where are you Kirumira edikazi yaita Uganda ni government kati tuita Kirumira ate ni mumwidde tomala ko gitunda ati bwe bagagga bali batupika omukolo tugukoze sente tuzitaddemu era yagenda tukolera embaga ate okita mikolo kama van hele pasi okwa gitunda is on sale mama fina is hele pasi wewe sakamzata is hele pasi but sakamzata is also block like us nenda naye gomanyi ekyo bano bagitunda baletawo empya enzibwate munange ebintu bizibu omusajja omwavu tayagalika bannange kati Rema yaliko mugondi bwa munno si mwavu jesi waliwo wali we yatuuka wazi munnange era wali omugagga nekitali ekyo laavu n'okwaga omanyi kumulejina emikolo tukola akajanja naye okola akajanja n'okwekolera nosikopu nera kasobola okakoza tisi munsi obalayo obwo agenda kwanjula mukyala we mama omwana nze mwanyina omulungi nedda nakala kule meya banno omuntu gyagenda kwanjula ngalonda gwe
nyina nze mudugudugu munne oyagenda okulaba nze munne ow'engulu nedda of course era kuzo tobafaanana tosobola bakoye bagenda kugoba munojakugoba ku mukolo mubyabafaanana mundeke gravity omuntu gyagenda kwanja 2 naye yatugambye kwanja kwetugenda kubeera ng'okwarema kwakweraga biki yayanjira lwalavu si lwakwera jewo akajanja naye ebintu abisosowaze muyeye baganja nga basosowaza ebintu gwe nze abantu basosowaza ebintu bejja ebintu bisosowaze gravity neva obadde nebuuza mbu yetamukasukira empale wabweru nga we yazikatusukira naamu kankwaka nokomusalaba kale lwakona wangadde naye emyaka 2 mu bufumbo ng'ofumba wa gravity emyaka 2 kale soka nomalako negire gyatandika nga tanakuteka mu bufumbo giba giwerawera bitakuba yemyaka mukikwataganyiza nnyo amanya neddobozi mbadde noscope kalapozi Joyce Derena nkutumideko nnyo Krishina wamu ne n'abasinga obungi benjagala bonna n'abanjagala n'abalagala muziki ku ABS TV mukikwataganyiza. Thank you very much.